Olunaku lwa leero tugenda kubanga tuyiga ku Microsoft PowerPoint. Jjukira nti nno tuzze tuyiga ebyokuyiga ebya Microsoft Office packages ez'enjawulo omuli Word ne Excel bw'obanga tonafuna akakisa kabiyiga obanga weetaaga okuyiga ekintu kyonna kubanga tomanya osobola okuddayo mu lessons zange eziyise ate n'obanga nabyo obiyiga. PowerPoint is a presentation software. Ye software goyinza okukozesa ng'ogenda kukola presentation. Yakozesebwa oyinza okuba omusomesa, oyinza okuba pastor, oyinza okuba ne business man, ate oyinza okuba student ng'ogenda kukola presentation. So bw'oba ogenda kukola presentation kiba kikulu nnyo n'olowooza ku Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint bw'omuggulawo atandika bw'ati. Bw'obeera online osobola okufuna presentations ez'enjawulo era nga presentations ziyinza okuvaalinga mu category. Osobola okulaba category wano business, back to school, chats. So osobola okufuna the pre-designed presentations ate n'olabikanga opiikingamu ezo n'obanga ozi editinga. Naye nga olwaleero ffe tugenda kukozesa blank presentation. So bw'otuuka mu Microsoft PowerPoint automatically bwe weetegereza bwe twali tuyiga mu Word ne Excel naye ddala mu Word emphasis mu introduction mwe twannyonnyolera kitwandiise enfaanana oba appearance. So era ekyenjiri nti zonna tezaawukana, tulina quick access toolbar wano, ate wano waggulu ne tubaawo ne title bar, ate wano then ne tubaawo ne closing, maximizing, minimizing, ate saako ne kano akakweka ribbon oba ne kagijjayo. So weetegereza nti ebisinga tebikyuka. Status bar yaffe wansi wano, number of slides, ate wano ne tubaawo ne zoom in and zoom out. So ebisinga tebikyuka naddala mu programs zino zonna eza Microsoft Office. So tulina tabs zaffe era tulina home tab, ne tubaawo ne insert tab, ne tubaawo ne design tab. Yes, tabs zino zikyuka wano katono nti wano tulina home tab, insert, design, transition, animation, slide show. Kwegamba ebiri mu tabs zino bikyuka olw'ensonga nti kati bino bikolera ddala mu Microsoft PowerPoint. Era buli tab erina groups, clipboard, slides, font, paragraph, drawing. So nga bwe tunaaba tugenda mu maaso nga tubikozesa. So nga bwe ndagambye nti PowerPoint is a presentation software, nti otuula wansi no designinga presentation yo nga bw'ojagala. Osobola ogiteekamu videos, osobola ogiteekamu ebifaananyi, osobola ogikola nga tambula automatic, oba osobola ogikola nga gwe decidinga ku ki ekiddako era ki ekiddako. So katugende mu maaso tulabe. So ekolera ku kye bayita slides. Eno ennamba gye bayita slide mu PowerPoint, ate wano emabbali kye twandiise a thumbnail of the slide. So mu bumpimpi zino thumbnails ziba zilaga the slides and what is on that slide, naye nga ziri wano mu mabbali. So katusooke tuyige bw'okuliyetinga slide. Enkola esooka eri okuliyetinga slide, ojja wano mu slides n'ogamba new slide. Bw'onyiga wano ejja kuliyetinga slide. So ng'ate bw'ojja ku drop down olaba slides ez'enjawulo, nti oyinza okukuliyetinga slide ng'eriko ekifaananyi, ate n'okuliyetinga slide ng'erimu ebifaananyi bibiri. Tugeze ena medias bbiri, tosobola okuteekako title wano n'oteekawo because wano etuwa options, kan zooming in olabe etuwa options. Osobola okuteekamu table, osobola okuteekamu chart, osobola okuteekamu smart art, osobola okuteekamu ekifaananyi, osobola okuteekamu ekifaananyi okuva online oba ne video. So type of slide oba appearance ya slide gy'oyagala osobola okugikola wano. So ng'ate osobola n'okujja mu space eno no right clickinga n'ogamba
new slide oba nogamba add slide section. Yes, oyinza section naye nga ozogamba new slide era buterevu nobeera nga okoze slide. Obeera okoze slide bo right clicking wano, slide gyebeera ekoze ebeera efaananira ddala n'eri waggulu, so nga ate slide eyo osobola ogikyusa format yaayo singa ojja no right clickinga n'ogamba layout. Osobola okukyusa layout ya slide eyo yonna, slide yonna osobola okukyusa layout oba engeri gyefaananamu. So having said that, katugende mu maaso ate tutandike okubaako kye tudesigninga mu PowerPoint yaffe. So ngenda kujja nkyuse layout ya slide eno, ngenda kukyusa njagala wekanye byonna bye nnakozesa olw'ensonga nti bintu bikulu nnyo mu designs zo oba oliawo. So njja kwetaaga slide nga eriko ekifaananyi, so nja kwetaaga slide efaanana bweti. Jjukira nti bwe clickinga ku gundi osobola okuziresizinga, so ngenda kukola slide nga erina ekifaananyi, so nja kwetaaga okuteekawo ekifaananyi okusooka wano. Tugenda kugamba nti Kasima Nelson-Kanel. So wano wansi nteekewo I teach ICT at the Information and Communications Technology in Luganda. Then tunoonye ekifaananyi kyaffe. Ekifaananyi nyakinoonya mu computer, nzije mu folder gye njagala okufuna ekifaananyi. Tugeze kino nkireete kiteekewo. Ekifaananyi bwe nkiteekawo nsobola okukiresizinga. Njagala wekkaanye nti bw'okwata ku nsonda wano oresizinga width ne height, so nga bw'okwata wano obeera oresizinga width. So ngenda kukwata wano nsobole okuresizinga byombiriri, so osobola n'okukikwatamu wakati n'okitambuza. So wano jjukira bwe twali tuyiga mu Microsoft Office Word twalaba the font group. So wano osobola okujja n'okyusa font type ne font color, naye ng'ekyo sinnakikola. Njagala nkyuse kye tuyise a slide background. Slide eno njagala njiweeko background ey'enjawulo, so ngenda ku right clickinga ngambe format background. Bwe nzija ku format background, wano njagala olabe nti oyina solid color. Solid color osobola okugiwa a normal solid color. Okay, color yonna gy'oyagadde osobola okugiteeka mu background. Ate nga osobola okugamba njagala a gradient fill. Gradient fill ye mixture ya color 2 oba 3, then nayo n'ogenda mu maaso n'okyuzinga which fill gy'owulira nga gy'oyagala. Ate nga nsobola okuteekamu a picture oba a text. Ate nga jjukira wano wansi tuyinawo ka option aka apply to all. Apply to all kitegeeza oba ne slides endala mpitirivu ky'okoze wano kyonna ebeera kya applying to all. So ngenda kunoonyayo olu background ekifaananyi. Kubayo olu background kifaananyi tuluteekemu. Yes, tuluteekemu like nga luno tulinsatinge. Yes, bwe tulumala okulinsatinga, wano we wali options or transparency ya background, oyagala efaanane etya, osobola okugikakkanyaako oba n'ogyongerako. Texture, you can choose a texture. So choosing a texture yonna gy'oyagala. So kyengezaako okulaga nti background osobola okukyusa for eya slide emu oba eya slide zonna, naye katugende mu maaso tukozese kye tuyisa solid color, that is one color. So ngenda kukola background nga ya grey oyo, then enclosing. So nzije ku title eno
ngambe nti njagala font eyitibwa Cooper. There is Cooper. Waliwo Cooper eno. So nzije ngaziye font size. Jukira mu PowerPoint font size bw'ojongeza oyina okujja n'ogaziya kye twandiyise text box oba box omuli text eyo. So olw'ensonga nti tebikola automatic nti bw'onaayogeza size oba oliawo ne text box naye ejja kweyongeza. So ekyo nakyo kikulu nnyo okukirowoozaako. Kanoonyeyo font endala. Yes, kanoonyeyo font endala. Montesquieu extra bold, no semi bold. Yes. Color njiwe blue kubanga njagala nnyo blue. Njiwe blue. Ate nzije ku kitwandiyise nayo njiwe color ya red. Nayo njongezeeko ku size katono. Jukira buno osobola okubulisayizinga n'obuteeka w'oyagadde. Osobola okulisayizinga n'obuteeka w'oyagadde n'obuarranginga mu ngeri yonna gy'oyagadde. Tebiri fixed. So eyo ye slide yaffe esoose. Tugenda kukola slide endala. New slide. Ndowooza olaba bwe nkyuzinze new slide elelese slide nga wano waliwo ekifaananyi ate nga wano wagendagendawo ekifaananyi ate era ng'efaananyi. Nejjukira nagambye nti osobola okugi right clickingamu n'ojja ku layout n'okyusa kyonna ky'oyagadde. So osobola okupiikinga ku enne oba y'ekifaananyi oba n'okyuzinga blank. Yes, so okukyuzinga blank buli kimu n'okyeteerawo. Bw'okyuzinga blank okuteekawo kye twandiyise text oba osobola okukyusa shape. So ojja buzi n'okyuzinga shape gy'oyagala n'ogidrawingawo oba n'ogikubawo. Bw'ogikubawo bw'oti tugeze shape jjukira twagamba nti ejja ne format. Fill tugiteeke ku bbulu oyo. Then outline tuggyeko outline. Then shape jjukira bwe twagamba ogi right clickingamu osobola okugiteekamu text. So tugambe nti introduction to PowerPoint. So nja kuselectinga text eno nzijera ku home. Text size njongereyo njifuule bold. Kala emala. Njagala weetegereze slide yaffe eyasoose ogiraba nti nno color oba the slide color eri mu gray ate slide ezeeko slide color eri white. So osobola okukyusa slides color engeri yonna gy'oyagadde. So nga ate era bw'ojja ku design waliwo theme designs eziri pre-organized. Osobola okupiikinga ku yonna gy'owulira ekunyumidde oba n'ojja wano mpitirivu mpitirivu nnyo. Osobola okupiikinga ku eziri pre-designed n'okyuzingako gy'owulira nga eyinza okunyumira. Jjukira bw'opiikinga ezimu ku themes zino ebeera applied ku slides zonna. So genda mu maaso ogezeeko themes z'oyagala zonna olabe. So bwe tumala okukola slides zaffe, so katukole presentation eggweyo. Twagambe nti tugatteko some content one. Some content tugambe nti tukole text box endala. Jjukira text box ojja wano ku insert n'ogamba nti a text box n'ojja n'okakuba wano
maluka kuba nteekemu how to remove background in photos. How to remove background in photos. So nebo clicking ku text box eyo oba osobola okwongeza size eya text eri mu box eyo, so nga ate buli lwokendeeza width ya text box eyo, text adda buzi wansi oba adropping adda wansi. So ngenda kukiteeka side 1 olw'ensonga nti wano njagala kuteekawo ekifaananyi. Tugenda kukyusa alignment ngambe nti center align, font ngifuule black, then ngenda kukozesa lugre text box eno ngenda gifuula grey background. So ngenda kujja shape fill, already nakubye text box, so shape fill ngenda kunoonyayo lugre bwentyo. Yes, so kyengenda okukola ngenda kuduplicatinga slide eno, ngenda kugi right clickinga mu ngambe duplicate slide, era nfune slide endala. Bwe mala ogiduplicatinga nzije ku shape eno, fill ngifuule a bit black, then text ngifuule yellowish, text fill bwenti, then nzije ku font type ngiteekeko Montreal, then ngikendeze ku bunene. Fill ya wano ngifuule blue, then ate text ngifuule white. Wano tugenda kuteekawo kyetwandiise, tugenda kulaba ku kyetuyita eyedrop. Then tufune text box endala wano, text box muno tuteekemu kyetwandiise content ali print, then tumufuule blue. So kati tulina slides 3 so far. Tulina slides 3, katukole slide eyokuna. Ngenda kujja ku new slide. Slide ngenda kugifuula blank lw'ensonga oba kankozese format eno ngambe shapes. Jukira wano tulina engeri gy'osobola okukyusa case. So shapes nfuule kyuse ku shapes, then for background kankozesa eno, then text color ngifuule white. Then wano tujje tulabe. Okay, katandikire waggulu. So tugenda kulaba engeri gyo animatingamu characters and content mu PowerPoint. Ebisinga mbikozeseza ate ebisinga twabikozesaako mu tools ezisinga zonna nzikozeseza bw'oba obadde wekkaanya. Era ezisinga tugenda tuzikozesa mpola. Olw'ensonga wano wonna tumaze okwogerawo the layout ya slide eyo engeri gyefaananamu.
Then wano ekyenjawulo ekiri mu font group ya home tab ya PowerPoint nti text osobola okumuwa lufill olwa shadow oba lwe twandiyise text shadow ndowooza olaba bo control Z bo selectinga the whole text nojja wano ku text shadow olaba nti text yaffe efunyeyo olufill olwa shadow. So ekyo kyekiringa ekyenjawulo ekirimu naye ebisigadde byonna this is like tight loose okwongerako ku size oba ku space between the characters, so ojja buzaawo. So katwabe bwe twanimatinga tulina the insert tab tugenda kubanga tukyeyongera okugiraba naye kasooke tugende ku design tab tugambye nti osobola okukyusa the theme of the ya gundi yonna, theme ya presentation yonna, slides zonna, era bw'ogipiikinga nti bwepa olaba slides zonna zikyuka ne zifuna the same zikyuka ne zifuna gundi yemu, theme yemu, ate nga jjukira ne font era zikyuka okusinziira ku theme. So genda mu maaso ogezeeko olabe. Twatugende ku transition ye animation ebeera between the two slides, emu slide engeri gyeyingirawo ate slide endala engeri gyekola ki, engeri nayo gyeyingirawo. So wano bw'olaba tulina exiting ne tubaawo ne engeri gye zifuluma, oyinza okukakala efulume eyingire etya. So nyinza okujja ku slide eno nga bw'ogiraba ne ngamba njagala eyingire bweti, ndowooza okalabye. So ng'ate you still have a lot of options wano. Zino za exiting tugambe curtains, yes. So bw'applyinga a transition wano olina options eza sound. Oyinza okwagala okwapplyinga sound, tugeze applause tugenda kumuwulira akola atya, naye njagala titweyongere tulabe engeri gye twa animatinga even the characters ojja ku animation, okay. Banga twagala tugambe kino kye kiba kisooka okugwawo, so nja kujja ku animation ngambe fly in ng'eva wansi oba so kujja n'okyuzinga gundi mpitirivu nnyo grow bwe kityo, then kino kiddeko ndowooza olaba eno bagitaddeko 1 ate nga osobola okujja n'olaba animation panel, then njagala ekigambo Kasima ki fading like that, then kino ekisembayo njagala kirabike bwe kityo. So ku slide eno jjukira mu kusooka slide enamba tulina transition curtain engeri gyeyingiramu, ate era transition era kuno kwennyini characters zino tuzaanimatinze. So tukola tutya okutandika okupreviewinga presentation yaffe? Bw'onyiga ku ka slide show kasayini kano presentation etandikira. Ndowooza owulidde applause waffe ye sound oli gwe twataddeko, okay. So onyiga wano okutandika presentation oba n'onyiga F5. Ndowooza kirabye onyiga F5 oba n'onyiga ku slide show okutandika a presentation. Kakati presentation bw'etandika jjukira zino characters zaffe zino twazanimatinze emu ku emu, okay. Twazanimatinze emu ku emu, so oyinza okuziwa duration, tugeze nti eno wejja the duration eyingirirewo oba mu ddakiika bweziti and then noza applying at all oba nekibeera automatic oba it is on click essaawa eno, naye kyandibadde nga buli kimu kikola automatic. So
katulabe preform, that is 2 seconds. So katuddeyo ku presentation yaffe tulabe F5 so bwenclickinga oba bwenclickinga ekifaananyi kijja kujja, bwenziramu nenclickinga erinnya ne lijja Kasima Nelson-Kanel, era bwenziramu nenclickinga then n'ebigambo ebirala ne bijja. Bwenziramu nenclickinga then nga tugenda ku slide eddako, then bwenziramu nenclickinga ku slide eddako mpaka slide wezigwayo presentation neggwa. Ebyo jjukira tubyapplyinze ku slide emu yokka. Naye bw'oba oyagala tugeze curtain, kati tugeze twakozeseza curtain, fracture ne sound, tumfune sound wa shutter, voltage tulabe dissolve, tulabe that is exiting, tukozese eno. So bw'okyuzinga anim transition osobola okujja n'ogamba nti apply to all. Apply to all kitegeeza kino kigenda kubanga kiri applied ku slides zonna. So nkyuzinze eno ngenda gamba apply to all. Bwemala ogamba apply to all, ngenda presentation kugifuula automatic nti nno buli luvannyuma lwa seconds 2 era apply to all, automatic apply to all. After 2 seconds siwali kyenkola, slides zo zijja kubanga zikyusa. So katukitwabe olaba nti transition gye twakoze eri between the slides applyinga yokka buli luvannyuma lwa seconds 2. Era presentation bweggwa onyiga escape to exit nodda. So botyo applyinga bw'okola automatic presentation ng'ogiwadde duration wano. So katugende ku how to remove a photo background. PowerPoint ayina nti ebbanga lyewandiise ng'onoonya okujja background mu bifaananyi, PowerPoint akuyambako nti nno oyinza obutakyetaaga okozesa bukozesa. Okay, nkozesezza ekifaananyi kireese n'ekidraginga n'ekidroppinga wano, naye bakitabasa ekyo ojja ku insert n'ogamba pictures, then n'onoonya owali ekifaananyi ky'oyagala okuinsertinga. PowerPoint kino ekifaananyi ky'oyagala okuinsertinga nenkireeta nenkiinsertinga. Byonna bikola bulungi. Genda maaso bigezeeko olabe. So ekifaananyi kino tugenda kukiggya mu background naye nga tukozesa PowerPoint. So tukira twagamba nti bw'oteeka ekifaananyi mu applications zino tugeze PowerPoint, Excel oba ne Word, ereeta tab empya. So tugenda ku format tab. Bwe tugenda ku format tab, wano option yeno eya remove background. So kanzuminge in osobola okulaba obulungi remove background. So bw'oginyigako automatically PowerPoint aba detecting background ate n'ekifaananyi. So naye njagala wekkaanye nti mu kifaananyi kyaffe kano ka shadow bagenda katemako saako ne kano. So ojja wano n'ogamba nti nno mark areas to keep. So bw'onyiga kwa option njagala ojje nga omarkinga area gyoyagala esigale, omarkinga area gyoyagala esigale, area gyoyagala esigale, then ne wano then bw'oba omaliriza ng'ogamba keep changes. Boom. So ekifaananyi kyaffe yankwadde tebubadde so perfect. Ekifaananyi kyaffe
bamaze okukijja mu background. So botyo bosobola okujja background mu kifaananyi mu PowerPoint. Katugende mu maaso ne kye tuyise eyedrop. Eyedrop y'engeri gy'oyinza okuddira text ono n'omuwa kala yemu eyinza okuba badde the theme color and all that. So ojja buzzi ku wano ku kala n'ogamba eyedrop, then eyedrop jukira twaselectinze text ono kati wonna kala gyenjagala tugeze njagala ne mu clickingamu automatically text wange wa text yange ebeera efunye kala eyo. Katugende ku shapes. Osobola okuinsertinga shapes mu PowerPoint. Ojja buzi ku insert then shapes nga bwe twaziraba mu Word era tezikyuka. Shapes tuyina mpitirivu nnyo. So ngenda ku deletinga kano so shapes. So okuduplicatinga a shape oba okuduplicatinga osobola oku right clickinga n'ogamba duplicate, but osobola okukwata bw'okwata shift n'otambuza osobola okuduplicatinga shape eyo. Ate nga jjukira twagamba bw'ogamba ku edit shape osobola okukyusa the shape format. Ebyokukyusa shape fill ye kala ey'omunda, outline ye kala ey'omumabbali, ate bw'omala okuteeka oyinza okugigaziya. So bwotyo bw'osobola okuinsertinga shapes mu PowerPoint. Njagala tugende mu maaso tulabe how to insert tables. So ngenda ku duplicatinga slide eno eragamba duplicate. Ngenda ku duplicatinga slide eno, bwemala oku duplicatinga eno ngifuule tables, then nzigende editing shapes zino for differentiation olw'okwawulayawula, then nkole fill ey'enjawulo. Yes, so osobola okuinsertinga table mu PowerPoint. So ojja ku insert table weri wano. So oyinza okuinsertinga table ya column 2, column 3, mala okuginsertinga then nojja n'ogiteekawo n'ogamba tugeze items quantity quantity then ne total. So andimu ku placinga tab olw'ensonga nti nakoze column 4 ne rows ne row 2 zokka, naye okwongera ku rows twakyongerako mu Microsoft Office Word. So table wejja wano oyina options mpitirivu engeri y'okuformattinga mu table eno engeri yonna gy'oyagala. So amatooke abantu bagagala nnyo. Amatooke twagala bunches 8 nti mukolo gwakwekulisa COVID. Ate cost buli bunch y'ettooke liri mu mitwalo 2. Yeah, then total boom genda mu maaso gategattemu olabe. So osobola insertinga tables mu PowerPoint. Genda ku duplicatinga slide eno, then kendezeeko, then tugambe how to insert a video, how to insert a video. Kino tukijjemu, then tukyuseemu font type, then the background color eya gundi yaffe tugambe nti no tigiwe fill eya gray. Yes, like that. So osobola okuinsertinga video mu PowerPoint
ojja buzi ku insert, then nojja ku video, negamba kuba options from online oba from the PC. Then video nja twagala kugijja ku PC. Then bwe tujja wano tugeze the if statement, video check teriyo, ne tujja ku desktop kubanga kuli video, then Excel, the if statement, insert. So video bwezze ndowooza ogiraba nti ebisse buli kimu, naye osobola okukwata wano n'ogiresizinga n'ogifittinga w'oyagala. So video wejja erina zetwandiise tabs bbiri zekola playback. Osobola okutrimminga video, osobola okugiwa volume like tugeze high, ate engeri gyetandika oyinza okugamba nti njagala etandike automatic. Automatic kitegeeza nti slide eno olutuuka video etandikirawo, oba on click. On click kitegeeza nti ojja kudda wansi ogiplaying. So choosing option zonna z'owulira nti zoli comfortable nazo, tugeze ngenda gamba automatic. Oyinza ogamba play full screen nti bw'eba ezannya covering screen yonna kyonna kyoyagala. So katukozese zino, then tugenda kunyiga F5 okulaninga presentation yaffe okuva ku ntandikwa. Jjukira nti nno twakoze automatic slide, tetunaba kuddayo kukyusakyusa. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuyiga ku kye tuyita if statements nga tuli mu Microsoft Excel ono 2. So ngenda kunyiga escape cancellinga presentation. So bote osobola okugatta video mu PowerPoint. So nga ate enkola yemu tugenda kuduplicatinga slide yeno. Tugambe audio kubanga era osobola okuteeka audio mu PowerPoint. So we're going to turn this to black, then fill it with yellowish fill. Tujje mu video because this is audio. Era mu ngeri yemu osobola okuteeka audio mu presentation. Kisobokera ddala tugende ku downloads ya Basi Dunia. Tweta oluyimba lwa Basi Dunia. Ndowooza olaba audio waffe tumutaddewo wano. Basi Dunia part 2. So osobola okuinsertinga audio era mu PowerPoint. Jjukira nti era the playback options sigala ze zimu, nzo gamba automatically. No loop until stopped. Loop until stops kitegeeza oyagala eyimbe mpaka nga gwogikomyeko. So genda maaso ogezeeko options ez'enjawulo olabe kyenjagala okusemba nakyo oba byenjagala okusemba okonako zetwandiise the shortcuts. Waliwo shortcuts eziri hande nnyo mu PowerPoint, ate nga kyenjagala nti nno buli omu ndikuyambye nnyo kubanga ndi sure nti toyinza kubula kuzeetaaga. So ngenda gamba none, I apply to all. Yes, nzigyeko animation eri ebadde automatic. Yes, nzigyeko animation automatic. If something is animated, then kubeerako kubusita ku slides ezo. So tugenda kulaba like shortcuts eziri hande nnyo mu PowerPoint. Okugeza singa presentation yaffe ebadde runninga, that is kanyige F5.
singa presentation yaffe ebadde runninga. Okay, endawo katono nzireyo ku kitandise timing nyizeyo ku 00 and apply to all. Okay, so sound yakyaliko kiri fine. So kyenjagala olabe waliwo shortcuts eziri hande ennyo mu PowerPoint, okugeza nti oyinza okuba nga obadde oli mu kupresentinga naye ng'oyagala abantu bakuwa attention, so oyinza okufuula screen white, onyiga bunyezi W key ku keyboard, bw'onyiga W screen efuuka white, era bw'oddamu n'onyiga W content ng'akomawo, oba n'onyiga B for black, screen efuuka black, then bw'oba oyagala continuinga then n'oddamu n'olinyiga. So it's a keyboard, the keyboard keys ziyinza okuyamba mu presentation yo. Ate okugeza oyinza okwagala okuleeta pointer, okwata control P ndowooza olaba ka pointer kafuuse ka red, kitegeeza nti osobola okumarkinga ku kintu kyonna within a presentation, ate era nga osobola erasinga onyiga E ku keyboard, ate osobola okukyusa point eno nefuuka highlighter, that is control I. Bwefuuka highlighter kitegeeza nti oba osobola okuhighlightinga anything mu presentation yo. Tugeze oyinza okuba wenda kyagala okuemphasizinga, so onyiga control I. So ng'okudda ku kasa onyiga control A, butereevu bwotyo. So ezo keyboard shortcuts zisobola okuyambira ddala okuba nga ogenda maaso mu presentation yo. So genda maaso trying out, ate bw'oba olina ekibuuzo kireete tulabe, oba okireka wansi awo mu comment section, ate tujja kusigala mu maaso nga tuleetayo obutips obutonotono ku programs zetubeera tumaze okukavalinga. So weebale kulaba, teweerabira kugabana n'omulala, ate tusiŋŋaane mu by'okuyiga ebinaddako. Weeraba.